Olunaku lwa leero omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu akanoonyereza mu bitundu by'e Jinja kamuliko ne Kayunga akamutuusa ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Ono buli obwedda watuuka ng'abantu bamukubira enduulu emizira kw'ossa n'okumwaniriza. Wabula wakati nga poliisi etangira abawagizi ba Kyagulanyi okwekuŋŋaanya ekubye amasasi mu bbanga ko n'omukka ogubalagala okukakkana ng'omu ku bakuumi be akubiddwa essasi ku liiso nga bo abalumiziddwa baddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Kyagulanyi mu kwogera kwe agamba buli obwedda gye bayita basanze nga poliisi etaddeyo emisanvu okubaziyiza okuyingira ekibuga ky'e Jinja. From accessing the venue, and indeed we are not able to address the people. The police diverted us to a muddy road that goes through the village. But again, as soon as we got back to the main road, they attacked us with tear gas and live bullets. Robert Kyagulanyi anenyezza RDC w'ekitundu kino olw'ebikolwa ebikolebwa poliisi era asabye poliisi okulekeraawo okutulugunya abantu be. From accessing the venue, and indeed we are not able to address the people. The police diverted us to a muddy road that goes through the village. But again, as soon as we got back to the main road, they attacked us with tear gas and live bullets. Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze maaso n'anenya akakiiko akakulira ebyokulonda ka Electoral Commission ku lw'okusirikanga ku nsonga nga zino era bw'atyo n'ategeeza nga bwe bagenda okusooka okuyimiriza kampeyini paka nga bafunye okwogera okuva eri akakiiko k'ebyokulonda. Edith Nabagereka, STV Select ey'enjawulo. Yes, we go.